Nsaga tena bayita okulya embiizi. Musajja Ayimbe tugende tuli lukungu banga Nsaga tena bayita okulya embiizi. Abamote mujjanga tunda mugirya abawange bannayuganda bannange bayita tulya embiizi. Embiizi ewoma okukamala esingira ddala ey'ente awakanda munnange mbuuza kusuna bbeeni tugende lumunnakyala ewa suuna ananga bula embizi nasooka butakikkiriza nga ndaba ndigaali ente okwetegereza abange nga ndi ku kigodo ngaaya embizi ewoma okukamala abatagirya batakyabuuza nti naalya kikaayi abali amayuga munjole gyebali abagirya basebo ne bannyabo kitalo nnyo nafiiriddwa muli w'embizi nga pulezidenti w'abali b'embizi kitalo nnyo ekya Paulo Kato Lubwama natande okulaba Kato Lubwama muleke njogere abawagizi tubaire tusaba osooka katuddiremu akakasoosa ako katuddiremu olyoka ogende mu bubaka obuko ate waliwo akalala nakamu tebanga bwe njogera ku mbizi nsobi nnene leka njiri abananyiiga mujje mu nkube era ngenda kugirya nga bwe nsolobeza gwe kirungi nnyo yingira ecupa abagirya mu kuŋŋaane embizi neowooma teriba basatu ewooma mu kuŋŋaane okutuulu n'embuga akagere tewanga bwe njogera ku mbizi nga nsobe kale leka njiri abananyiiga mujje mu nkube era ngenda kugirya nga bwe nsolobeza gwe kirungi nnyo yingira ecupa abagirya mu kuŋŋaana embizi newooma teriba basatu ewooma tukuŋŋaanye n'olumu okutuulu n'embuga akagere mbese tasolooza mbuba olwawo nnyo ng'ogirya era bw'olaba nze oba olabye embizi ekyo nakipatana mu Uganda ekijja kikole ki Kayibanda siri kusonyiwa 2026 nzija mu byobufuzi bw'olaba wali embizi tiikinga yenze ng'eri mu faamu oba ng'eri kapapula ku ballot paper akabonera ako tekaliyo kwegamba nga lwe bagambanga nti buloola bambuleera tiikinga ku luno bakoleba olaba embizi ye Kayibanda tiikinga astagfirullah ekijja kijje ate nyina okuwangula oba mwagala oba temwagala n'otuwangula ku mpaka ate bwe ndaawangula ngenda bawa kaadi buli weesanga embizi ng'olya n'ezitali zaabwe bwelya buli oli waba talina mannyo tugeze olyanza okuba talina mannyo nga otakisola giruma tugenda kukolayo ey'obuwunga ey'obuwunga asobola okunuuna obununyi nga gulukosi tugenda kukola gulukosi mu mbizi ng'onuuna bununyi kati ate bana balina ensusu eziriko binnamakula ekyo ndakimaze era abakyala bagenda okusinga okunnoda kuba baagala nnyo ensusu zaabwe nakoze kye bayita piigi jeri temanyi lususu kati ate waliwo bana baera nga waliwo abalina omubiri nga kale kuliko obuwuli nga bukaluba obumweno bwokipiri kitya waliwo abalina nga obumweno obuliwo nga tebubasobola bakala katanviiri ku mutwe gugwako twakoze akasanirizo mu kigodo ky'embizi kwayisako booti netukola akaleega era bannanga abakyala obulumira kuyola twakoze akaleega mu kigodo ky'embizi ebbeere ne liba lyaga mu nkaaga likomawo kali akaleega kayitirivu mutulemeseza ebbeere nga kagenda kufuna akatale ategeeza akaleega osooka efuulira mu ttuntu n'okalya ate obuwoomi bw'embizi teryalikoombako ebbeere eryo n'atakuwa kisembe bano abakazi abaganda omusajja tampa siweebwa yambala akaleega ketukoze mu kigodo ky'embizi genda weetegere kitalo nnyo kuwanike emikono waggulu bwe muti tusabire omulongo
Kitango omulungi Mukama tukukwasa omuddo Kato Lubwama eyo jazze omwanirize ebyamusobako omusaasire ng'omuntu era Kitange nkusaba oyagala nnyo abantu okujja gy'oli Mukama naye abaliibanga ab'Embiizi Mukama ogira obandekera otwale abatalya naye abalya bwe banaagenda n'agiriisa baani basewuuku ogira ng'obalese oyogedde ensonga labisanyu mulabe abatajirya mutandika ojirya muleme okugenda kadeera jamukwagala nnyo kadeera Amina.